ekintu ekyo kizito era kiri wide okuditamininga ani yandigenze ku kyeyo. Ali obubi ennyo, ng'oli bubi nnyo kubanga eri tunonayo ntandikwa e Buwarabu ng'ali bubi nnyo ng'akooye nnyo n'owulira ng'okooye ng'oyina embeera gy'ojjoyitamu yonna ogigumire. Ayina embeera emunyigiriza ennyo yasaana ogenda e Buwarabu. Ensonga ey'okuba ani agenda nkikkaatiriza ali obubi ennyo ng'akooye ojja kumbuuza ng'akooye atya, ng'akooye mu ekyo kyawulira nti akikooye nga Yesu bw'atugamba mujje ewange abakooye ennyo n'abatikkulanga. Kati mu bulamu buno bwe tuyitamu bw'okoowa ennyo genda e Buwarabu ejja kutikkula. Naye ekintu ekyo nammwe mukitunuulire, gwe omukazi w'atuuka okuleka amaka ge n'aviira bba gw'amaze naye ebbanga n'amuleka emyaka 2, gwe olowooza ffe bwe tulinnya ennyonyi ne tugenda mba nkulekedde mitto? Oluusi mba namanya dde olina mukazi wo ne sikunyega. Kati walife abakazi abakozi ojja n'okola munno n'agula entebe n'otekako akatambaala nga n'ensi ekulaba ozze n'ekikapu nti yavudde mu mivumba. Kati bangobye obuswavu obwo bangobye. Kale yakolanga n'omwami bambi bakubanga wali buloka 2 omukyala bambi n'akuma wali akooto bakugobye. Kati eri embeera ey'edda nti bamaze okungoba tugende tukuŋŋaanye ekika, tugende tukuŋŋaanye poliisi, obudde obwo obwennaamala ng'eyagenze e Buwarabu n'embonaabona 7 n'eyingira mwezi gumu, 7 ey'okubiri n'eyingira myezi 2, emyezi 5 manyina $3.5 n'eŋŋamba bangoba mu ttaka lye nali namenyekera okusinga okubanja kanneegulira akataka. Ani eyandigenze ku kyeyo ku lulu? Ani eyandigenze mu Bwakadama? Ekintu ekyo kizito era kiri wide okuditamininga ani yandigenze ku kyeyo. Ali qualified okutuukagana n'obulamu bw'Abawarabu oba okusinziira ku status y'omuntu? Okusinziira ku mbeera mu Buwarabu, ani eyandigenze ku kyeyo? Okusinziira ku mbeera mu Bawarabu gye bayisaamu abaana, essente ezifunika, byonna ebyo. Ali obubi ennyo. Ng'oli bubi nnyo kubanga eri tunonayo ntandikwa e Buwarabu. Si yeewantu gy'ogamba nti ngenze kukola nga bw'olaba nti omuntu yalinnya ennyonyi n'agenda mu America akubayo ekyeyo naye n'atuuka okuba nga lifestyle ye agyetaaga mu America, n'anona n'abaana be n'anona n'abalala n'abeerayo. Naye Buwarabu si kye kifo ky'ogenda okugamba nkikozeemu ne malamu emyaka 2 nennona n'omwana wange nennona n'omulala kubanga waliyo muzadde yakola bambi n'agenda n'akola n'anona n'omwana we, kakkano omwana n'akola ki? N'afiirayo. Omwana n'afiirayo ate ng'omwana yagezaako era ekyamuleetera maybe oba okufa oba kyesijja kyogerako, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Naye nga kyandyetaaze towooza bubi nnyo. Omanyi lwaki nkubuuzizza ekibuuzo ekyo? Nti Buwarabu kati yafuuka nti buli ayagala okukola waalina okuddukira. Era lwaki nkireeta nti tulabye abaana bangi oli olumala kampasi, olumala senior 6 agamba ngenda ku kyeyo ngenda Saudiarabia, ngenda Oman, ngenda wezinsi ze bagenda mu kusinga. Owulira ng'omwana gy'agenze. Omukyala bw'akyankalana n'omwami adduka kugenda Buwarabu. Naye nga jjukira
nti eno yonna babadde bulungi abadde mu life nnungi naye nadduka n'agenda e Buwarabu. Y'ensonga lwaki ntera okulaba ku social media okwo nga abamu bamanyi n'okusosola mu mawanga nga bagaha mwe temusobola Buwarabu, ng'oli yafunye obuzibu n'akomplainingako. Ani yagamba eyo eggwanga likola e Buwarabu? So ensonga lwaki nkubuuzizza nti ddala ani yandibadde agenda ku kyeyo ku mbeera Abawarabu gye bayisaamu abantu? Nenkugamba ng'ali bubi nnyo, ng'akooye nnyo, n'owulira ng'okooye, ng'oyina embeera gy'ojjoyitamu yonna ogigumire. Ekifo ky'okwetuga genda e Buwarabu. Kyova owulira nti oŋŋambye omukazi bw'atabuka n'omusajja agenda bweru. Maze wano emyaka 2. Nzadde abaana 3 oba 4 5. Ongobyewo. Ewaffe sikyajyayo. Mu baganda bange sijjayo. Kati lwaki sigenda e Buwarabu bambonyebonye nga bwe bansasula okusinga okumbonyabonyewo omuntu nga newange mbadde ku maggwa mu bufumbo bwange. Kati ate ngende newo omuntu ate obulamu bufuuke bwanga ojja genda odde ew'omuntu, kasabbuuni kakunoonya, kamere kakunoonya, oyize n'obwana bwakwalira, bulamu bwakwegayirira. Ekyo kyo kitegeerekeka. Omusajja agobye ng'ate muzadde mubadde mwenna. Waliwo kubanga tukyankalanye mu bukyankalanye. Noga nti oyinza kirowooza tukyankalanye mu bukyankalanye. Naye ennaku zino ennaku eruma nnyo abakazi okusinga abasajja. Tukyankalanyemu bukyankalanyi, simanyi kukyankalana kwe kugenda kukoma. Kubanga ne bwe kutandika saategedde. Kati mmanyi ddi kwe kunaakoma. Kati ogenda okwesanga ng'obulumi bw'olina n'ogamba nkubire muganda wange essimu ampeeyo ssente ntandika okusiika kabalagala nga naye waakweyiiya. Kati nkikole ntya? Babiri twanobanga tudda mu kyalo, nga mu kyalo waliyo ekibanja n'olima. Bw'omala okulima by'olimye n'obitunda n'ojja mu school fees, tewakyali bwakulima. Kati lwaki togenda e Buwarabu n'olima? So weggambira nti embeera bwekunyiga nsofo ky'okugenda mu kooti, kuba era twalinangako ne saying buli Mukama asaasire. Buli mukyala musumba omu yafuna obuzibu bwe twabalabanga mu kooti ng'abaana baddamu bagamba mulagirire kampuni ajje kuki ajje ku kyeyo. Okitegeera? Kuba amaka gazzeemu okukyankalana. Okuddawo musika omuguwa, mwereege, muyite abaawa, mutuulewa, genda e Buwarabu, tuula mu kiyumba, bakubonyeebonye bakujooge nga bwe bakusasula. Okitegeera? Kati waliyo omwana abadde asoma yunivasite agimazeeko, taata afudde, maama afudde, akataka bakabbye ab'ekika bakatutte, emirimu tagifunye, ebipapula byatambula nabyo tabifunyeemu mulimu, agusabye buli wamu guganye, yasoma busomesa oba kalengezezza, agenza afunye emitwalo 2, ennyumba gy'asulamu ya 3, 2 omusala tegusasula na nju na kulyako. Kati bw'akubalamu pulaani, kipapula kye nasomera kimpa 2. Emirimu gye banjigiriza obuyigiriza eka bampa 9. Nekimwoliriza n'akola ki? N'agenda. So buli anyigiriziddwa mu ango ye yamanye ennyigiriza gye bikola ki? Gye bimunyigiriza. N'agakangende ngezeeko wa? E Buwarabu. So qualification endala niyo yandyetaaze ennyo okugenda e Buwarabu. Omugumiikiriza eyeesonyiwa aguma okuyitibwa kye baagala, ye muntu asaana okugenda wa? E Buwarabu. omugumiikiriza ng'olina emizi, kubanga bamira bingi nnyo. Ate ne sisitimu eno esinze ennyo oluusi otuwaayiriza. Ojja kusanga nga waliwo n'abafumbo nga tebulemye,
ne bateesa. Omwami avuga boda ya mukama we, sente zivaamu zaakulya teziweerera baana. Singa access ebaddewo ey'omusajja okwanguwa okgenda ng'akwabakyala, osanga omusajja yandikoze ki? Ne bateesa ne mukyala we. Weewaawo atuba omulungi, tukyali ffenna, eno ye UK Updates, tukyali ne Maggie, tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu. Njagala omalirize ensonga y'ani asaanidde oba ani eyandibadde agenda e Buwarabu. Nkireese olw'okuba nti abamu baba mu mbeera ennungi ne bagenda e Buwarabu, era abamu owulira bagamba nti oyo lwaki yatuuseeko ebyo yali bulungi n'ava wano n'agenda ng'asuubira bingi, ng'ate asuubira kuyisibwa bulungi, neesanga nga embeera emukyankalanyeeko. In fact bangi bagenze ne bamala ebbanga ttono nnyo n'alaajana n'akomawo, tubalabye. So njagala okiwumbewo. Nkiwumbawumba nga nkugamba ayina embeera emunyigiriza ennyo yasaana ogenda e Buwarabu. Kuba bwe nkugamba nti bonna agenda mu kiyumba bakuwa emitwalo 8. Ekinaana kyo n'okimenyamenya obukivaako ng'esente zinaatuuka eka ziri 75,000. Bw'oba oli wano ng'osobola okuyingiza emitwalo 5. Oba onoonyayo ki? Oli wammwe abaana b'osobola obbalaba, buli kimu oli bulungi, 5 ago ng'ogayingiza nga tetenkanye, osigale wano. Naye olw'okwekyawa kwe tuba nakwo eka, okwesanga afuna 5 agasaasaanya nnyo n'ebimubanja nebisukka mu 5. Then ninaaba n'essuubi bwe ngenda ku kyenja kufuna ezikola ki ezisingako. Neeri tuno nayo kapito, era guli musaala gwa buli mwezi nga bw'ofuna 5. Era bw'oba ogenze ng'omanyi ngenze mu luzzi lwakusenamu paka obeera ku kyeyo paka nga olabirira bulamu. School fees z'abaana baalidde, banywedde, bagenze mu ddwaliro, maama mulwadde, anti buli alinnye ennyonyi, buli ekizibu kyekyo. Ndi mulwadde, erezeza eddwaliro, omwana we yalwadde, leero ssenyiga muluma, bamugobye ku ssomero, ekitabo tewali. Kati eyandibadde anoonyayo akasente kakole ekinaavangamu ekitabo buli lunaku, sente zo oba ogenda kutandika ziweereza buki? Oweereza ne tucomplaini nga sente ya Kadama tekola ki? Tewera. Kuba teweerumiza nnyo osevinge ojja ozimbe ekintu ky'ogenda okukolerawa wano. Ensonga emu eyo yeyinza otuba nga etutwaza ku kyeyo ekyo. Ensonga ey'okuba ani agenda nkikkaatiriza ali obubi ennyo ng'akooye. Ojja kumbuuza ng'akooye atya? Ng'akooye mu ekyo kyawulira nti akikooye. Nga Yesu bw'atugamba mujje ewa nga abakooye ennyo n'abatikkulanga. Kati mu bulamu buno bwe tuyitamu bw'okoowa ennyo genda e Buwarabu ejja kutikkula. Manyi bw'oyogera bw'otyo, nina abasajja bangi bendabye balaajana bakyala baabwe bagenda Buwarabu. So baakoowa. Mu mbeera eyo waliwo issue endala enaasembayo ku nsonga eyo, nti waliwo ne ka element ke tulabye nti abakyala bwe bagenda ebweru ebiseera ebisinga n'amaka gakyankalana. Simanyi oba mugenda muteesezza nga mukaanyiza oba nedda, naye bangi fe abasajja owulira eyo nga mwenyumiza nti bw'agenda e Buwarabu tomuddira, babyogera. N'abakyala bwe bagenda ne bakola akasente, gwe ne bw'oba okyamwagala, abamu bwe badda waakiri atuukira waabwe n'atandika opangisa eyo n'atandika ebibye. Embeera eno nayo esusse ennaku zino, efuuse nnyingi. Simanyi lwaki, simanyi gwe kyoyinza kwogera.
ogenze n'ogamba abangi abakyala abaami abakaaba nti bakyala baabwe bagenda ebweru. Waliwo abakyala ababa bakooye embeera y'omu bufumbo n'agenda nga tasiibudde. Ne wabaawo omukyala ng'era yakoowa embeera eyo gy'ayisibwamu n'asiibula naye ng'amanyi tajja kukola ki? Tajja kudda. Kuba bingi ebitunyiga. Era nga nnyinza okuba nzize nkugamba n'otakyusa. Nze okuba oŋŋamba mwami nk'oyo omuzigo nti tujja zimba. Anti kati nnyinza okugamba mwami nk'oyo omuzigo. Lindako, mwami nk'oyo omuzigo nti tujja zimba. Mwami n'ogenda n'okola ovuga kagaali n'ofunayo z'ofunye. Nange n'ensiika muwogo. Neggaako muwogo wange nfisaako 5,000. Katereke 5,000 naawe ku gaali ofunayo mmeka? Ti 3,000. Tudire naawe 1,500 nange tutereka akakaga okutuuka lwezikola ki? Weziwera. Kati wetuteeka essente gwe ng'ozijjawo ng'onywa. Era nezo okuwera taata. Nkugereza akati nkitegedde. Ng'ajjawo ng'azinywa nga n'emigga kuba. Abaana bakola ki? Akuba bw'ozibanjako sente. Nakuba. Togenda kinyumiza beebweru oli mu bufumbo bwo. Kati bino eby'obufumbo byo tebirina formula. Eby'obufumbo tebirina formula. N'abateesezza basobola okwawukana. N'abatateesezza era nabo bakola ki? Naye wano kiki sente ze zireeta bw'otuuka eri n'okola kasente akawera oba? Kati oyinza okukola ku ssente. N'otandika okulaba nga nze ndi useless. Oyinza okukola ku ssente ne zikuleetera okumutta. Oyinza otuuka eri n'olaba n'ofuna amawulire ge walina gotakola ki? Ne ge wali tomanyi. Oluusi oyinza okuba ovuddewo nga mwayawukana dda ensi ye etannaba kukola ki? Kukimanya. Kino ne mukikozesa. Ng'ewaka mwayawukana dda naye ng'ensi ye etannakimanya. Nti mwayawukana dda. So bw'ogenda todde eno ensi n'egamba omukazi olwavudde eri kumbe mwayawukana. Oba nedda n'omusajja naye n'agera n'ofuluma n'awasa. Oli ne batandika era yagasuulawo amaka ng'alaba. Kati omunno omulesa emyaka 2 akole ki? Naye ekintu ekyo namwe mukitunuulire. Gwe omukazi watuuka okuleka amaka ge n'aviira bba gwamaze naye ebbanga n'amuleka emyaka 2. Gwolooza ffe bwe tulinnya ennyonyi ne tugenda mba nkulekedde mitto. Oluusi mba namanya dde olina mukazi wo ne sikunyega. Kuba biri bibeera bya mu kisenge bye sitottole kubuulira baana. Oluusi bingi nnyo by'oba onkola ng'oli andaba nfuluma mu geeti n'ayeegomba omukyala n'emmotoka bafulumye bali batya. Naye nga ku mutima nze nkola ki? Nze mmanyi. Nga bwe gambye nti oli nnyonyi n'ogenda n'ogamba kangende. Kati obufumbo bugaanye. Obuwulira nga nawe okiwulira okirimu obusitudde ne bukola ki? Ne bugaana. Naye buvaamu mbuvuddemu ntya. Ngenda kudda wali wabweru baseke. Kati walife abakazi abakozi. Ojja n'okola munno n'agula entebe n'otekako akatambaala. Nga n'ensi ekulaba ozze n'ekikapu nti yavudde mu mivumba. Kati bangobye obuswavu obwo bangobye. Kale yakolanga n'omwami bambi bakubanga wali buloka 2 omukyala bambi n'akuma wali akooto bakugobye. Kati eri embeera ey'edda nti bamaze okungoba tugende tukuŋŋaanye ekika tugende tukuŋŋaanye poliisi obudde obwo obwennaamala ng'eyagenze e Buwarabu nembonaabona 7 n'eyingira mwezi gumu 7 ey'okubiri n'eyingira myezi 2 emyezi 5 banyina $3.5 neŋŋamba bangoba mu ttaka lye nali namenyekera okusinga okubanja kanneegulira akataka. Tiwaakiri ndikubawo ekitundubaali okusinga okunsekerera. Ove mu maka g'okoleredde
g'obaddemu ebbanga osibire mu muzigo. Obuswavu bwennyini bugenda kumala okutta. Omuntu ono aba akutulugunyiza psychologically yasinga n'obubi. Stress ekutta munda muli nga ye ali comfortable teri ategedde nti yakusse. Okitegeera? So okwekuŋŋaanya n'oga osinga okufa. Angende Buwarabu. Abamu bagaleka gawo ng'amaka nga mu nju muno mwali n'amugamba n'abaana si babi. Abaana si bange siribawa buli ssente lwe zimubula. Noonya batata b'abaana ze sina ne kyembaliisa wano we mbadde nkuleka oli mu bwenzi. Okitegeera? Obwenzi ne bukufuukira ki? Anoga abaana nze oba baŋŋambye nze mwenzi. Lwaki sigenda ne nkolerera ki? Abaana bange. Katono nnyo bwe mutuleka mu Uganda muno n'ogenda e Buwarabu emyaka 2 onsuubira kubeera ntya? Onsuubira kubeera awo nkulinde empaka oba osobola okigumira nga eriyo munno naye nga officially simuwase? Kuba myaka 2 simanyi omuntu alinomo. Olaba mwenda weetuli. Kintu ekyo kimbuza nnyo buli interview. Tusula naawe mu buliri buli lunaku nga tosuze bweru naye ng'oyenda. Kati lwaki mbeera mu mbeera eyo ng'eriko n'obwavu? Ogenda okole kankole ssente oyende nga nina ekinkanfatinga. Ebyo bye muga yandeseewo emyaka 2 lyebadde asuubira ngenda kukola ki? Okuuma omusajja. Omusajja omuwa sooda n'akaabira jolejasi. Omusajja omuwa giraasi y'akatunda yogati bulungi nnyo n'akaabira ayisi w'ekikumi. Bano abaana gwe bayisa kagaali. Nkuwulira. So ku nsonga eyo okola ky'olina okukola naye n'omulekera ebibye. Kati oluusi era oyinza okubeera nga waliwo yogati naye ng'ekirungo ekiri mu jolejasi mu yogati tekiri nga kyanoonya eri mu ki. Kati mubanenya bwe baba bagenze ebweru banoonya mbeera. Okay, njagala obubaka bwolekera naddala companies kubanga companies zino ze zibatwala ebweru era companies zino nkimanyi nti olina obubaka bw'oyinza okubawa kubanga okutulugunyizibwa kuno okubeerawo okusinga owulira abaana nga bagamba nti kampani njikubira tefaayo. Gwe ki magezi ki oba bubaka ki bw'owa companies ezitwala abaana? Obubaka bwe ngenda okuwa companies ezitwala abaana okusookera ddala nja zeebaza omulimu gwe zikola munene. Oba batufunamu kinene oba batufunamu kitono naye ku nkulaakulanya y'obulamu bw'abantu eno kubbula mirimu eriri mu ggwanga bakoze ki? Kyamaanyi. Kye nnyinza okusaba nga omu ku baba bagenze abantu bano bongere bekkaanye n'abantu be bakwasaganya nabo eri okubawa abantu nti kituufu bye babawaddemu contract babituukiriza era kakwakulizo ki ke bayinza obbateerawo singa baba tebabituukiriza. Ekirala singa ebadde kampuni ng'eri nga bagiwa abantu n'okizuula nti njiwadde abantu emirundi 2-3 bakomplaininga nandisabye tebandibongedde baana. Siragira nsaba busabi tebandibongedde baana okutuuka nga batudde ku mmeeza ne batereeza ensonga eyo. Ekyokusatu, Saudiarabia teri mmere oba endya y'abali baba bagimanyira naye ne ku katono bali ke balya. Kadama batera abasinga obungi batera obutagibawa. Kati ennyonyi zino ze tulinnya tutera okugenda ne bu laptop baaga tebuweza na kilo 7. Nakyo mbadde nsaba kisabe singa kampani esobola okwogera ne kampani zizeri gye batwala ki
abantu batukkirize twetikke nga buli muntu kira 10 asatu agakawunga gagende mu nnyonyi abantu 4 nga be batudde mu nnyonyi ne kira asatu ze kilo mmeka 1000 nga mwebyo tani nga zizo n'ennyonyi endala ejja ejje n'akawunga n'ennyonyi endala ejja ejje n'akawunga omwana agende nga okuva nga wo bamujja omutwalo omukozesa nti tunaanonangawo ekkiro 5 zagenda okukola ki okulya ez'akawunga so teri mmere emmere teri kati oba tulina omukago n'abantu abo kinyana tuyambako ku katale kuba bwe tugenda ne bakkiriza tuyingire n'emmere yaffe omuchina ayingiza abantu wano naye omuceere gwe balya guvaawa guva China kati lwaki ffe tetutunda akawunga kaffe eri lwaki tetutunda ekijanjalo kyaffe eri gwakola contract nawe nti ompa abaana tinkugulizaako n'akawunga n'ebijanjalo kitegeeza abalima ebijanjalo bigenda kweyongera abalima kasooli agenda kweyongera kubanga alinnye ku maketi bakadama bagenda naye bamulye ekinyebwa kyaffe tujja kwetikka tugende nakyo nga bano ku ssente ze baba kyajinza okuntwala basasuliddeko ne ssente za ttani za kawunga buli nnyonyi egenda etwaleyo buli nnyonyi egenda etwaleyo tugobe ekizibu ky'emmere eri tugendenga n'emmere yaffe so abaana basurvivinga batya emyaka 2 etali mmere ngano eyo ey'enduulu ne tulina n'amateeka g'abakadaama emputu wetikka nnyingi okutoolako wetikka kungi kati ojja kwesanga alina okutetenkanya okutoola ku bintu by'abantu bali okusurvivinga kubba abasinga obungi kye basinga okukola abatakikola mukama yeebale okubateerawo we bakola ki we bali akitegeera abatakikola abasinga obungi bali bubyera ogenda okuwulira emmere tewali so batukkirize tugende n'emmere bagaziyo akatale k'ebyokulya bye tulina e Uganda nga ffe tugenda obyeriira akantu nkasaba gavumenti etuyambe ekkirize tutunde akawunga kaffe n'ebijanjalo byaffe mu Saudiarabia nga ffe tubyeriira wakiri tubitunde nga ku makampuni agaba gatututte okukola nga buli kadaama gy'anaagenda okukola gyawukirezi ezo zimututte ebbanga bwe zigwayo mukama awadde ku kampuni awo azisasula azikole ki azitwale nsibulira ku bana ugupdates abatulaba neyanziza nnyo ne ku guno omulundi okunkyalirako mwebale kunteekamu bwesigwa ebigambo byange birabika bibakolera bulungi kambasiibule nga mbagamba nti mulabe nnyo Yugi updates nti erina ebigambo ebyamakulu era etuusa ensonga ne bakadaama mwena mujjettanire kubanga agikwasaganya aviira ddala mu TV y'eggwanga kitegeeza ensonga zaffe ziba zisobola okutuukira ddala we tuzeetaaga Kadama yenna alina obuzibu alina kye yeetaaga ayinza okutuukirira ye Kadama yenna alina ekizibu ayinza okuntuukira n'abatali bakadaama kubanga interview yasooka gye twakola kuliko bangi nnyo kwaliko n'agenda okwetuga ne mu connectinga bangi nnyo nnyo abayise bawera na 3-4-5 bantuukiridde ne tuteesa ne tulaba engeri gye tusolovinga obulamu bwaffe Kadama yenna gyali n'abalala onna abandaba era bwe bandaba baddamu amaanyi madamu magi wuyo nzizaamu benzizaamu amaanyi ne wendaba nti challenge y'amaanyi noonya engeri gye nkifunzafunza obutakuulaga nti kizito gy'oli kuba kiba kijja kumalamu ki amaanyi nga nze ntunuulira nnyo kiki kye tujja mu ekyo kyotaddemu obudde bwo tweyanziza nnyo tweyanzeke weewaawo tweyanziza atulaba omulungi sijja kusukka waawo olunaku olwaleero Magi gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayaamu ku Yugi updates tujja kuba nga tudingana nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba